ngenda kwagala nali nkimanyi omusajja gwe ngenda okwagala wali abamwegwanyiza wali abatamwagala abadde wayina abadde bamwagala nsisinkana ntya ne Bebe Cool bwe mba nali mulokole nnyo nanga abanange bavumye Grace Khan kati mumanyi ng'omuyimbi ne mbuza bamuvumidde ki nti yapostinze omwana tolwe kyenjagalirako nti mu byonna byayogera agamba yali houseboy at least yali afuna omusaala yali ki water heater yali emusse mu bathtub houseboy kyabira ne bathtub ngandi nekitabani kyange kito 3 years mubala CRUZ nze ndya in fact nonya n'ebinkoza bibula sikulimba nze sali bwenti bivumo bibyakola webiti no ready yem je omusumba olinga anyiza akusanga omukoli naga mpozo manje emeze meka nti emeze 3 kwata kilo yembizi nakwe mtwale ejo yembizi wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Okay. CRUZ exclusive gwe mukutu kwasinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ ge manya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira mu nsi ez'enjawulo nkimanyi obudde bwawukana naye oba oli awo tukwasaganya oba ofuna obudde n'ojja n'onkeberako n'olaba ani gwe naleese ani gwe nakyazizza ne tusobola okubanga ate obulamu tubutambuliza omwaka guno njagala okwebaza mwenna bankuba kyeyo najjako e London buli omu naŋŋamba nti ALLANCRUZ mwe mutwaliza nnyo ekyeyo ne tusobola okubanga tukitambuza bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku olwaleero nsinzidda no ku Salt Media era show y'olunaku olwaleero njagamba nti eri proudly powered by Salt as a media group because omukyala gwentuuziza ku katebe olunaku olwaleero ampadde opportunity naŋŋamba ALLANCRUZ tukolereko mu studio zaffe olunaku olwaleero naye neegomba nno okukola ku radio naye ndabika wano wengenda ofunira akakisansabe ate radio bampeere eddala mbeere nga nsala busazi nga nva wali emmengo nga nzijja wano otherwise nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusinkana webale kuweereza abantu amiina yesu yeebazibwe kagambako baŋŋamba bw'oyingira gambako kalina okubeera ku mumwa kakumisa visa asikumisa visa tekirino ekyo ekintu twandikitutenga ekiri culture kubanga bwe twogera mukama yeebazibwe ffe tuba tutegeeza nti yeebazibwe olwo ebintu byakoze mu bulamu bwo oba obwange kati bw'aba kukumye ng'oli mulamu mukama yeebazibwe amiina eri omuntu atulaba olunaku olwaleero oba oli awo mu mawulire tukkiriza nti ebaayo omuntu nga ye gwe gusoose okukulaba mweyanjulire akutegeere erife abakumanyi well and good. Wow, Suzan Makula ge manya ndoza agasinga buli omu gamanyi ngataka erya bujingo naye amanya bogenda kundaga muntu kuliko Suzan Nantaba egego Suzan Nantaba yes wow badde lusirulyangako je liri bulijjo erya Namakula lyeri nnyo lye nasalako to Makula yes obulamu butambula butya bulungi wolembera ku social media awo ne nkulaba ne ngamba naye bannange emitima gya mujiguma gitya tubere wallahi walolembera ku social media omanyi nga bampa by the way mbera mao ne ngamba naye oba ani ayinza otula mu ntebe y'Amakula wanga eriyo ekintu kyolabanga kiri too much notuka ekiseera ne weebuza n'ogana yoyo omuntu naye obiraba ebimu mbirabe birala simanya n'ebimu bwe mba ndi free YouTube of course nina essimu lwakuba kati ate nina n'abawala bembeera nabo simu zaabwe zibeera bize nnyo kati no waliwo eyogedde kino waliwo yakoze kino waliwo yakoze kino oluusi n'obiyitamuko okay waliwo TikTok account genda are you on TikTok no ndaba accounts nyingi account eriyo yange ne pastor eriko Pastor Lozias and Suzan Makula Bujingo era bwogendako kuliko programs zetukola ku TV na njiriye yes waliwo gwe ngenda okujjako follow yange waliwo ayina follow yange nagimuwanga manyi nfollowinga gwe
waliwo omuwala gwe mmanyi eyansaba agikole eri oba Suzan Makula kuba ndaba yapdatinga buli ekikufaako ayangu obifuna tunabiraba yes waliwo gwe mmanyi eyo gimanyi waliwo gye mmanyiko yes eriko Suzan Makula I think eriko Suzan Makula bujingo something nja kuverifyinga okay obulamu bukutwalaganya buti omwaka gugwako tugwebaliza Katonda tegubadde mubi just ensimbi ebadde ebuzeebuzeemu mu mirimu family nnungi Grace Kani ali atya bannange gyali mulungi gyali nayi baba Grace omusobodde otya ateri muntu gweba anti bongamba okusobola nabanga omuntu kati bamupa kati kola bwoti anti eno eri mu nsi yaffe bajja tuyita circular oba oli awo ensi yali yamuta ensinga yamuta naye people were happy okulaba nga babujingo bamwaniriza I think omuntu abasinga ffenna twagala nnyo okubeera accepted nti omuntu yenna anaako acceptinga CRUZ kyangu okumweyabiza kyangu ofuuka naye mukwano gwo era buli omu kyayagala then n'okumwagala nga tomusalidde musango kubanga buli muntu asobya teri atuukiridde ate ebibi tulina okwegendereza ennyo okusalira abantu emisango olw'ebibi ebirivuddeyo ng'ebyaffe weebiri lwakuba tebabimanyi bumanya so abasinga emisango gye basalira Grace babikola lwakuba mu nkukutu lwakuba kale she's a media person ate muyimbi ate baserebu abo bafuna nnyo obuzibu obwo kamera emubaako iriiso limubaako kati ne bwanywa ka glass kati nnyo bwe kati ensi etegeera lwaki olunaku lumu tulaba Grace ali ku Kanani bamuyise katuuti ennaku ezaddako nga you've taken over the daughter omulabirira bulungi ekintu ekiralako Farida nga akikolera Bruno ke twazeeko okulaba nga okikoledde Grace a small brief ku jani yammwe how do you meet Grace Kananda ojotya ng'omukyalo ogamba nti omukyala munnanga alina omwana naye ku social media akaaba nsobola omuyamba jani yammwe etandikirawa jani yaffe kaŋŋambe nasooka mulaba nga kye nasooka okulaba bali abaana waliwo omwana ababeera ewaka nange abanange bavumye Grace Kan kati mumanyi ng'omuyimbi ne mbuza bamuvumidde ki nti yapostinze omwana oba ku birthday y'omwana wa Rema na Makula ne mugamba ki ekizibu ekirimu nedda mbavumye omwana we yafaana bwati ne bwati so ne musaba essimu ngenda olaba comments ng'abantu banyiivu ng'abantu bakawu nnyo like omwana omanyi abantu abakulu mwevuma naye omwana omuto usually nze ndowooza omuntu tavuma mwana wa muntu tavuma bazadde ba muntu abo abantu bayingiramu ba mwami wa mukyala we biba wakati kati omwana omuto bamuvuma nnyo omwana de yayita tegeera kati mu kifo ky'omwana okutwanukula maama ye yayanukula kati nga maama bambi olutalo n'aluyingiramu nga bonayo bonoolwanirira bakutte ku mwana we kati ne batandika okumpa updates azzeemu kino akoze kino akaabye ali mawulire ali wano ngenda okulaba vidiyo endala ng'ali ku kifo kya mwami Misa Kisemakula ecupa zikoze eki zibuuka mu bbanga niŋŋamba wow she needs help kati help eno si ya rehab no kyali too much social media nze sijagala nkibaddemu naye ndabye nga banvuma nemmanya kye nayitamuko abantu benna ffenna tufunayo akaseera onogala naye no breakingamuko nenebuuza kati ono ye ali atya nembuuza abaana tata w'omwana yagamba tata w'omwana we yali tabiriimu so alinga yali yekka nti yandifunye backup ya tata w'omwana namwe atofaayo nze nkwagala kati kuba akafaananyi tata w'omwana tanna ku acceptinga then omulala navaayo n'agamba omwana wuwe ng'omukazi ensi yonna etandika okubuusa integrity yo nti oli mwenzi oli malaaya so neŋŋamba naye ng'alabye naye mufunye ntya kati nga sagala kutawanya baninga naye ngenda kubirako ndoozo mwami Misa Kisemakula kwa naine namba ye ndabe oba nsobola ofuna Grace kati awo mba mbivuddeko wayitawo olunaku lumu nsisinkana omukyala Bad Black tulina ebyaffe bitwali twogerezeganyamu ng'abakyala ne tusaba after kati twali tusaba mu prayer yange erinnya lya Grace lyalimu otwamala nambuuza Grace Kani omumanyiko nze ye nangamba omusabidde ki nawulira nalabya kino mulina Bad Black amusaba sabula nga tusaba ebyaddala
nangamba ne mugamba naye mbadde munoonya njagala kwogerako naye njagala ave mu media kubanga tagisobola emusinza amaanyi nti bw'oba ogisobola basobola okuvuma ebyo bibaawo n'okita naye tagisobola kati nangamba nze nsobola omunoonya oba omwagala ne mugamba naye muŋŋambire badde njagala mufuna njogere naye nga tetuli wano twali ku office ne mugamba njagala tugende ewaka twogeremu so bw'abakkiriza nanga nze nja funa engeri gye mujjayo engeri yonna oba mulimbalimba nja mulimbalimba so olunaku lwennyini Bad Black teyadda wuwe kubanga yali alina n'ebipapula byogenda ebweru n'agenda anoonye Grace mu motoka ye waliwo driver gwe yalina ne bagenda ne bamunoonya okutuuka nga amuleese n'omwana ne tujjako omwana awo ne tunyumya ng'alina bambi yali ayitamu ne mugamba omanyi sisobola kwogera nawe ng'oli bw'oti mbadde nsaba ompeeyo obudde sirina gye ngenda kutwala si bya rehab kubanga yali agamba mwagala kuntwala mu rehab gundi banoonyeza sente ne mugamba si rehab I give you my word wengeza ne kutwala mu rehab kati oyagala ndayire ki ne mugamba ndayirira ku bulamu bw'omwana wange n'omwami baffe bwe mutwala mu rehab ndowooza nakkiriza mu mutima gwe n'afuna emirembe so olwo olunaku lwe tugenda ewaka ne mugamba ogenda kunyambayo ekintu kimu kuva ku media muzina ennaku ng'oli wano saagala opostinge saagala okomentinge tusobole okwogeranga omututte wuwo yes namayumba ne mugamba saagala okole ki omuntu aba akwagala ne mugamba si kumwagala I think it's the right thing to do no omuntu watuukira okukwata ng'akuyambira wuwe ewakaawe aba akwagala nze kyekifo kye nali nsobola okwesiga nti nsobola obeerawo nga tewali kamera nga tewali amanyi nti alayo because nali saagala ensi emanye in fact abantu bamanya yasooka okumanyisa abamu era ne mugamba lekera ogamba abantu nti oli wange alina bakwano b'abayimbi be yali agambe temunnoonya ndi wa ne mugamba saagala bamanye kubanga siyambisa kamera njagala okere ng'oteredde buli kimu kyonna genda bya mukama so nakkiriza n'asula ewaka ne tuteeka w'alina okubeera n'abeera olunaku olusooka olwokubiri kati olwokusatu bwe twogera nimwe kati twogere in fact ezo ennaku zonna saava waka nga nkimanyi ayinza okugamba ye aleese kunsuula wano nensaba pasita nanzikiza nembeera off ennaku ezo so nembeera naye nkera nitula ne twogera nimutegeera ng'omukyala obusungu buvudde ku mwana we bingi bye yali ayitamu ng'omuntu so naŋŋamba nsonyiwa nazze okulaba nga ntamidde ne mugamba nagunywa nange nagunywa ne bwe mba saagunywa wendi wano obulokole sinze yeteekawo katonda yatusaasira n'olokoka mama naye wanywa ku mwenge omwenge gwennyini omulungi gwe banywa ne bagamba nti nanywedde nsisinkana ntya ne Bebe Cool bwe mba nali mulokole nnyo mumanyirawa Bebe Cool in fact yeyanzikakkanya okunywa omwenge bwe namwera respect nali fani we just fun tugenda ebyagagameo biki bikiwe kityo muwa respect yansanga nnyo nga nkute ne Bebe nga bwolaba Grace waali omanyi omwana oba tolina gweyinza mulekera gwe weesiga ojja tambula naye so twalina meeting ya gagameo ku stake out simanyi oba ekyo ekifo kyaliyo nga nina ekitabani kyange kito 3 years mu bbaala nga nkituzaali mu katebe mu nsonda nze nengunywa nga ndaba ndowooza ntandise ovaako kati be bajja otumiitinga abagagameo andaba kati mutabani wange yali amumanyi omanyi abaana babalaba TV n'amuyita n'ayogera Bebe najja n'amusitula bwe yamala omusitula n'amubuuza mami kati omwana n'antunya n'ambuuza gwe mami wekonze nanga naye oli muwala muto lwaki onywa omwenge bwoti essaawa sijja zoogera zaali mbi so kati Grace yali ayitamu nkitegeera lwakuba nze saalwana saakasuka macupa kind of usually omuwala bw'oba olina omwana nga obadde kati nze nali droppings out university so expectations abazadde zaali waggulu ba mikwano baganda bo kati nga buli omu agira ne taata w'omwana taliiwo kati baba tebaliiwo ecupa efuuka company yafuuka muganda wo yafuuka maama anti ebimu obyerabira ne Bayibuli etugamba nnyo omwenge weerabire ennaku kati watalika ebika kati CRUZ sijja kwogera ku bika naye nanywa natambula nakyakala buli kimu wakikola
buli kimu nakikola era eno gye ndisobola kwegomba ku ddeeri. Kyova obeera nnyo ku girl child programs onziraba abaana abawala yes omanyi omwana omuwala kyayitamu nakubwa nnyo okubwa nti ensi okukuba mbadde manyi nti n'osiimuuka eri mu nsi eno eyaffe bw'ogamba nakubwa kitegeeza wakubwa n'osiimuuka nga ebyokunywa bikusiimuula. Ate kati no kankyogerere wanewo nanywako omwenge lumu yali Uma Showgrounds waliyo bino exhibitions trade show zibaayo kati ngenda n'omuvubuka yali boyfriend wange then katugenda nangamba gwa raisi tunywa yali first time yange okunywa omwenge baguyita Gilbis nza nagwerabira Gilbis echupa ya bei ya bei anti bangulira bugulizi naye simanyi sinywa mwenge naye abagunywa nange bangamba gwa bei agugulo oba bei kisimanyi tutandika onywa kati gwe mwenge gwe nasooka okunywa nga towulira nti gukkubye namala kusituka nentegeera nti nkubiddwa amagulu gamenyese mpulira si kyawera. Mutandise ku mmeka esaawa olunaku olwo bwe nnyo omwenge ogwo mugamba omanyi seewulira bulungi kumbe ndooza guzze mungi lwakuba mbadde sinnatambula oba kuzina oba kola kigutambula ennyo kati mbe nga sikyategeera kati kwolwo teyavuga motoka kubanga yali agenda naye kunywa naga tujja linnya boda so tutuula ku boda tugenda kati nga sitegeera bulungi nemuga emmeme ensinduukirira nga tuli ku piki olunaku olwo ndooza nasalawo obutaddamu oba kunywa jeans oba biki byonna ebyo owa boda yali atuvuga yagamba muzeeyi olwaleero otutte ekifu ekintu ekyo kyannuma CRUZ. Owa boda yagamba atya gwendi naye boyfriend wange obanga alowooza anzije ku kkubo nagamba muzeeyi olwaleero otutte ekifu my god yali ali mu kitiba kyaba muzeeyi mukwano yali omuntu webagamba boyfriend muzeeyi aba sugar daddy bawa boda watukiroga muzeeyi ekyo ekitiibwa bakiwa abantu ng'ayinamu kasente ayinamu kati nakiwulira wadde saali soba ne ŋŋamba omwenge bwe baguntuusiza olowooza nti bannonze ku kkubo so kkubwa nakubwako so omuwala kyabaali era gwe bw'osanga omuwala ng'atagala kubbala ku makya ne bw'aba yeetunda wanje sinza musayira musango kubanga nze nebaza Katonda saatuukawo naye nali nsobola kula omwana wange wanje nali nsobola kasino nagigenda nti nali kubanga nawuliranga ebigambo bingi mu kasino mukola mu bamalaaya naye yaliyoka option eriwo ngende nfuneyo emitwalo bangamba basasula na 7 2006 nakolako interview nangamba kasino 2007 emitwalo 7 ozimanyi mpozi nga kati feza tusanga tetuyina plan so at least nga mmanyi ndi kushwadira omwana ajja kulya ajja kwambala ajja ku so waliwo epushing abakazi mu mbeera kyenva sagala sala musango so wenalaba Grace ng'ali mu bbala n'omwana mba mulyaza amaanyi oba okwerimba mu bantu ne maso ga Mukama okumusalira omusango naliko mu bbala ne omwana wange lwe lunaku lwe nasooka okwogerera ddala one on one with Bebe Cool lwe lunaku lwe nakkiriza nti ono omusajja alina kuba mukwano gwange. Bebe Cool yakujja yandaga nti omwana era yaŋŋamba teri musajja ayagala bawala banywa mwenge bwe bati teebereza ye nga ndowooza era agunywa ate ng'era abantu ku social media oli nga bamuleekaanira oyo anywa omwenge naye bw'aba ate yaŋŋamba teri musajja ayagala muwala anywa bw'ati omwenge nga ggwe. Ekyokubiri omwana olwaki ali wano mu bbaala siddanga mugenda naye nenfuna omuntu gwe namulekeranga ogenda okuzunga kati nze nafuna omuntu aŋŋamba Grace teyafuna omanyi tulina gino emikwano egitukubira engalo nga tuli mukola kikyamu diva kati bonna ate abaali bamuvuma babeerako naye abamu tebamugambanga oba ne baba bamugambye bandimuyambye oluusi si bigambo CRUZ setaaga kugamba nti lekeraawo okubanga weetunda oluusi ndeetaaga kumanya lwaki weetunda bwe mmanya nti mulimu nkuwe mulimu ojja kuvaayo eri so bwe tusinkanawo ne Grace paka olwaleero mukyali mwenna olabidde Bebe bulungi kanyirira bannaye keeyagala smile kagezi alina omwana omugezi olimba nnyo omwana wa Grace mugezi nnyo
sijja kulimba nti lwa mpewo omwana omugezi tabula. In fact pastor amuyita Dr. Grana. Ye musawo wa family addako. Ye musawo wa family addako. Mugezi nnyo nti amanye ekintu omugamba era tumanye wakanti muwulize. Ye muntu gwogamba ekintu kidda mirundi ebiri. Omwana omuto. Muto naye mugezi nnyo. Simanyi bagamba mu baga taata. Era baga mama. Bogalaba. Kuba taata twabuuzabuuza nnyo ebibuuzo bingi. Anti era ne mu Buganda mama yamanya taata omutuufu. Kati Grace yatwa taata w'omwana. Naye waliwo ekibuuzo kinjagala okubuuza. Kuba ensonga zayo njagala nnyo twogere ku bakazi. Njagala okubuuza Mami Suzan. Bw'otunuulira abakyala mu nsi yonna bagamba balwanirira eddembe ly'abakyala bannaabwe. Tebaagala kunyigiriza. Omukyala bw'alaba mukyala munne ng'anyigirizibwa obalaba nga bali kitole. Omukyala bw'alaba mukyala munne ng'alina kyafunye abasinga banyiiga. Natunuulirako embeera yo ne ŋŋamba bw'obanga really God has blessed you with a good husband. Lwaki abantu bano bakusongamu nnyo engalo? And pain gw'olowooza abantu bano bagijjawa? Kubanga nsuba abakyala baba balwanirira okutuuka ku toopu ng'abakyala. Baagala oli mubizibu. Bakuviirayo kulwanirira. Kubanga neebuuza gw'olowooza lwaki abakyala bano bakubeera. Gwe neoteekayo ka positi ng'okutte kasoda onywako. Yabba omusajja. Mbadde njagala kyoga naye munnange. Nanange siinange gye ntulira munda muso. Buli omu alina ensonga CRUZ lwaki tanjagala. Ate era sigiinaako buyinza gikyusa. Abamu baaliwo even before bino kubanga nali nkolera ku media. Naye abalala bazze omwami wange yaŋŋamba ekintu nga tannayogera nti tweyagala. Yaŋŋamba ogenda funa abalabe. Ababadde abange bagenda fuuka babo. Abadde abo bagenda fuuka bange. Tugenda recruiting abalaba abapya. So bonna abo bali awo abalala bambi bababuulira kye bagambye oba bagamba obi ku Suzan kyatwala. Ekyo mpalaniraako bingi. Era sigenda kubanenya. Buli omu waali walabira enjuba n'omwezi. Kati buli omu alina ango mwandabira eyo ango yalina ogivaamu oba ogisigalamu. Do you break down? Yes, I'm a human being. Yes. Kati ate nyinza obuta breaking nnyo down kunvuma. Ebyo si nnyo. Omuntu yenna kasita ayogera. Bakoma kuvuma. N'otalya. CRUZ nze ndya. In fact noonya n'ebinkoza bibula. Olimba? Sikulimba. Nze saalibwe nti. Bivumo bye byakukola bwe biti. No, as in sinza kubulwa, sinza lemwa kulya. No. Omuntu anvuma nga tasasula rent. In fact neddata abamu bamwewola. Tonsasulira rent, tongulira mmere, tonyambaza, ne gye nkolera oyinza n'okubanga data gw'oguze oba ssente ezikunvumisa. Simanyi na kumanya. Naye bw'oba onvuma nga tondiisa. Tonsuza, toli maama, toli mwana wange, toli mwami wange. Kati awo wasigadde oba mu group ya bantu betuyita community nze tendya because they never made me. Abantu abalina otuluma nga batuvuma be batumakinga oyo abagenda ku breaking. Mukama wo bw'akwetikaawe Mmengo weeraliikirire kyogerako. Weeraliikirire gy'osabira singa musumba wakwetika weeraliikirire. Ne kati CRUZ nveeri sigulira nko na data akola bintu byo nkuvume. Waliwo abantu abamu nga basadise oba bo baagala abantu babeere nga babonaabona, abalala balina bye bayitamu by'obusungu bwabugirayo ku mulala, bonna nze mbaleka. Walayi kyemmanyi abantu bangi gye bali eyo emabbali. Oli ng'agamba bannanga omukazi bamuleke, omukazi omanye eri abantu abatamanyi mu bulamu buno nti omuntu asobola okuba ne X. Nti omuntu bw'aba ne X agwe tolina kweyongerayo mu maaso, olina kubeeraawo n'obonaabona lw'olaze nti bannaye nafunye ne lufuuka olutalo. Naye abantu bakusaasidde nnyo. Bambi beebali. Abantu bagambye nga nzija wano. Naye mutusaasiireko Suzan. Abamu ne baŋŋamba soogera amannya. Baŋŋamba mutusaasiire bane bakuvuma.
nze walole mngamba oba kati webasote oba wakazuka bo no tera kafana nyingo ozuko ne bakabulungi wanji ne bakabulungi atere nyumba etudde kuwa wagazi nkera bulungi nenaba nenkyusa essuka eziba zidugadde nesiga akazigo we katanyikira nengula ya akalala bwe kagana okunyikira abakuzaala quality farm e Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi secrets in farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe e Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kejenge osasula shilingi 20,000 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodde ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzaala Quality Farm kiranga bankola makeup nga nzijaku anti kyegamba nti omuntu ne bwakeera tatasobola kunnemesa kugenda maaso na plani zange mu lunaku kati ekizibu bwonfuula omulimu tolikola bibyo bwonfuula omulimu nze nsigala nkola ebyange gwe nga tokoze bibyo kati nga ndi mulimu gwo ate ogutakusasuza ne waliwo tuseka ekiseera n'ogamba bannange musumba kino ekintu kankite nakwalawo nagamba Suzan tutambule tutambule nakiyingiramu nkikkiriza nze neemanyiko ekintu kimu olinga katogo ndi loyo omuntu yalina okera nangamba genda wanji I'm so loyo nti wenkera nenkwagala CRUZ tusobola okukyankalanamu ng'emikwano akwagala nnyo nti bwe tukeera ne gamba yo my friend mpozi ng'onkyaye ate sikkiririza mu bigambo mala kwezuulira nze bwendi kati bwe mba nakeera ku makya mu magezi gange mu myaka gyange nengamba kati ngenda kwagala nali nkimanyi omusajja gwe ngenda okwagala wali abamwegwanyiza waliwo abatamwagala abaddewo alina ababadde bamwagala bajja kunkyawa nabo of course ekiri obvious nti waliwo abalabe bajja kunkyawa kati nze saagwa mu kintu bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono nakigendamu nga nkimanyi nti ngenda recruiting abapya abakadde bagenda kwegatta bwegasi bakole ogwabwe nange nkole ogwange kati nze ogwange gwakwagala mwami wange ogwabwe gwakumpalana kyekikyuse ewange tekiriyo waliwo abantu abakoleddeko salt abamuwangaddeko nabo naye nga gyali mikwano gyammwe naye ng'obeera ku social media oli ng'ayogera poison mwerere poison waliwo omwami amanyiddwa nga Bini mwamukola ki akimanyi lwakuba ekizibu kiri kimu mu story temulimu kirungi naye ekyo kiba paati kyembadde neebuuza kyenkyagalirako story kyenjagalirako nti mu byonna byayogera agamba yali houseboy at least yali afuna omusaala mbadde saagadde kyogera mu byonna byayogera waliwo ka video ke bandaga abaana yagamba nti yali water heater yali emusse mu bathtub houseboy kyabeera ne bathtub mu kisenga kirimu ne water heater houseboy abali bakozesezaako abakozi ng'alina washing machine nze Makula sooza ngoye mu washing machine yali y'abaana bawaka gwe okunyangoye yennyini asobola obbabuli yennyini yabyogeranga yayozanga engoye mbu oluusi aleeta muganda we n'azooza kati kamala okularify nga kino nti nze mbakazi njagala obbabulira ekintu kye nakula ndaba omukazi tebamwoleza ngoye za bbaawe kyemmanyi bw'okera ngo nafuye nga bbaawe tasobola zooza omuntu atasobola kwesittaza bbaawo aba mwannyoko mwannyoko asobola okujja musajja munne omukazi tasobola kwoza bokisa ya bbaawo aba alabye obwerere bwe tayoza masuuka tuli bantu bakulu ekiro weegasse ku masuuka ogawa atya omukazi omulala wenyinyaleko naawe so bw'aba essuuka ne muganda wange tasobola zooza naye bwe mba nga ndwadde option gye nnina ewange eba muganda wange omulenzi omuwala nedda kubanga naye mukazi munnange tasobola laba bwereere kati mu stories ze zonna zinnyumira nzaagala nnyo
wanji mbyagala nebaza Katonda singa byali busungu singa namusiba naye nze sisiba batugamba mwali mugenda musiba okutiza tsakwali kungi sajja afuna views wezigana owera olina okukola buli kimu waliwo abantu abamu nga pasita teyeetaga batiisatiisa laba status ye bw'aba ddala talina ssente zigulawo omusango ye tebagulawo na ssente talina ssente zifuna looya full figure atwala abantu bijja ku poliisi ne babasiba kyogana sisobola nze buli mmanyi buli muntu alina ensigo gy'asiga alinda mpeera ye alina amakungula kati kyenkinyumirwamu kyekino at least yalaga abantu nti namusembeza yali mu nyumba yange go wamusembeza nze yali abeerawo nakyo kibuuzo kati bw'wabanga wali mu nju yange mwe nakolera ebyo byonna ebibi nkyebaliza Katonda nti yanganya oyite emikono gyange tewali kalungi konna era sirina buzibu nze ne bw'atayogera kirungi eggulu limanyi nze sikolerera abantu kati buli omu nze nkyasembeza ate omuntu omutankyaya abantu bwe yavaawo Katonda yassaawo abalala buli lwovaawo n'otasiima Katonda ateekawo omulala n'afuna kyalina ofuna houseboy nali ntambulanga naye mu mmotoka yakola ddi emirimu ntambula naye mu mmotoka emmotoka munnange yatya omukuba amasasi ng'ali nange emirimu olwagikoze ddi oba wateekanga ebigere ku dashboard nze ng'ate nze nvuga ng'avuga ng'oteeka ebigere ku dashboard ani avuga emmotoka Uncle B bodo gyawula n'emmotoka oba togyawula kikangamu nsagala lumba bantu naye njagala abantu abamu bategeere nti waliwo abantu abamu bali paid to talk era kinuma nnyo nti omuntu bamutira future ye ng'alidde obukadde 2-3 no he wasn't planted he wasn't it was his own mission genuinely oyo mwana yajja mwami kale yajja kusolte okusaba omulimu nebaza Katonda nali ku pane yali egaba emirimu zatte nze mwami Senkubuge n'omwami waliwo omwami mukwano gwe bamuyita ani Mbabaali ali mu Bizonto so twali pano ekola interviews so najja ne bamuwa omulimu ne bamuwa omulimu ne tunyumyangamu awo then ne ngamba pastor I think this young man okwezimba omusala tegenda mwanguyiza he can stay with us enyumba nnene gwagamba pastor yes enyumba nnene nemuga enyumba nnene abasajja by the way tebalina budde bw'abantu wadde baagala abantu tebalina budde mbugundi jangu bino jangu obeere abakazi ijana kati bwe nakimugana nagamba tekirina buzibu nyumba nnene gye tupangisa ebisenge weebiri ate teyayitabeeramu yekka lwakuba balala gye bali basirise era baŋŋamba bogende magano temwetaaga kunkolereza you don't need ye kye yali ayagala kyekyo so najja mpuliza statements ze naye ne nebaza Katonda CRUZ webazanga Katonda omuntu akuvuddeko nga takoze bubi n'ayogerera eri because yali nange yali alina obusobozi obunkola ekibi naye lumu nalaba statement yagamba nti nawulizanga emboozi za Suzan nenkubiranga omukyalo oli ne mubuulira now imagine olina omuntu mu nju ng'akolagana n'abantu abalala mu nnyumba yo kati nze bye nawona bye bingi okusinga ye yannyamba by the way okuvaho nga tankoze kintu nebaza Katonda sinza nakuddawo nenkaaba in fact nakugamba Mukama bannange weebale bw'aba ayogera bino byonna ng'avudde ewange bwe yali ewange yali ayinza kunkola ki so Katonda alina byatutaasa bingi naye nze mwebaliza ku Katonda at least mu bulamu bwe mu lugendo lwe mu Kampala mwe yajja okuva ewaabwe ayinamu amaka ge agamuwuddamya for some time oba yali house boy oba yali ki ate abantu bangi abawuddamiziddwa bwe batyo but they will never appreciate they will never so nze nebaza omuntu ansaziza ne bwe liba kkubo era gamba oh thank you neŋŋenda omuntu ne bwe nali ku bigere omuntu bw'ayimiriza emmotoka ansale muweereza kajjambo ne bwe mba nvuga emmotoka omuntu ayimirira oyingire mukubire ng'ombe thank you ekyo nakiyiga kuva mu buto olina oyiga okwebaza ebintu ebimu bye tuyiga tu ogamba sorry ogamba thank you
you are welcome. Ebyo bintu babigiza n'abaana kati oba tewakiyiga kizibu. So gomwebaza. Nze mwebaza. Yebala alina bingi byeyanjigiriza mu bulamu. Yanjigiriza okwagala abantu kubanga abeera nange nemmanya nina okugumiikiriza abantu. Yali wa myaka emeka? Simanyi myaka gy'abantu sigirinaako gundi. So nze mwebaliza ku Katonda era mwagaliza. I was happy nti agenze Canada. Wasanyuka? Nasanyuka nyemu ekimu ku byo ekyansanyusa. Ebigambo byali bingi nti njagala mutta. Ninga mukama mujjeo agene mu kifo nga omuntu tayinza gamba nagenze Canada. Abantu bali boga nti yagala kutabini. Ndiye byogeranga. Nti amasimu gamutiisa biki. Omuntu ayagala okutta tayogera. Banange tumanye mu Uganda omuntu nga ayagala kutta akera n'agamba nti kati ngenda kutta nakubira simu nti ngenda kutta. Ani ayogera ekyo musiru kyoyo. Kati wabagamba nti yankubidde amasimu bantiisa agenda kunzita oyo yali drama. Sympathy abantu abamu banoonya sympathy. Obusungu over sudden ne tubula ku internet omuntu bula tetumulaba buvaawa. Yamanyi mukwano. Buli muntu aba n'agenda. CRUZ wemba njagala okukola views okufuna views. Sobola okera neneyambula. Buli omu bw'aba alina ekintu kyayagala asobola okukola buli kimu kifuna. Lwakuba ekizibu abamu babyagala mu bukyamu. Ngoli bwagamba nange njagala ogaggawala n'akera n'akola oba n'alima waliwo agenda ate nabba. Baloga. Kati nga bw'olaba oyina channel zo okyaza abantu naye oyina ne option ey'okudda okwo n'ofuuka omusiru. Because abantu abamu balowooza they are funny but they are stupid. Ebintu babinjigiriza. Waliwo time lw'olina okuzuula am I still funny or I'm stupid? I'm acting stupid. Kati abamu tebakimanyi tebali funny. Tuneyambuda kati awofuuse musiru. Kati buli omu alina bw'anoonya views bw'aba yali ayagala genda bweru ng'alina kwambukira ku linnya lyange nebaza Katonda. Who am I gwakozesa ntwala omuntu ebweru? Because he got that sympathy. Ne bamusondera ticket ne nebaza Katonda in fact naweweera ne nga pastor bamusondera. Tebazisabanga ku YouTube nze nali mbigoberera. Ngagaba nange mumpeyo ku ssente ngende nali njagala namuweereza. Enamba yewe tusobola muteerako. Ayinza okuba tazeetaaga yatuuka. Naye nazinsaba nze nzimuwa. Naye ati Suzan oli mugumu. Nzimuwa. Nze n'obwoba obadde sina na mulabe gwe muntu gwenkyawa ku extent nti nsubwa eggulu. Nze ekyokola n'abantu nga linnemesa eggulu nedda. Wamusonyiwa? Namusonyiwa dda mwebalizaako Katonda. Namusonyiwa. Sijja kulimba. Era sobola mwogerezaako busumu nga bannange singa kati afa. Tomanyi mirundi CRUZ gye nafuna abantu nga banzigulirawo cases. Ne bankubira nina ne message mu ssimu ng'eva ku CID Kibuli. Ne baŋŋamba banzigulidde waliwo abaguddewo case over the same issue. Omusirikale mumanyi n'ennya namugamba ekintu ekyo bwe mba ndi mu kyaki nga nsaba tusaba Katonda ate abasibe sigenda kuteekayo muntu. Pastor ye kyamuyisa kitya? Of course omuntu yenna ayagala omuntu we anyiiga nti yali ayagala kulwana. I think bwe buvunanyizibwa bw'omusajja you protector naye mpaka naturalizing nti tekirina makulu. Ne mugamba bwe tumusiba onoosaba otya abasibe babate nga naye gyali ojja kuba munnanfuusi. Because beyayogera byali bingi. Nze ebyannuma mu kyali ekyo kasita oyogera ku mwana wange kasita oyogera ku maama wange era nali njagala muyita mugamba omanyi nkusaba oyogere omwana wange mujjeemu funa views zo mukole ssente ne bizonto mukole ssente zammwe mu views. Nze nebaza Katonda ndi wa mukisa nti erinnya yange mulyogerako mufuna rent. Views program yange ina views nyingi tebabasasula at least balya nange mwenye bagenda kunsasula. Nedda gwe kisho kibadde mbulungi mukwano. Kyegambye okyuzinga side kati ezo ze ssente zonoonyezanga okola simu kubba. Nga ngamba ssente zawe bazikole not my son kubanga kyakosa. In fact abantu abakosebwa not pastor mutabani wange yamala 2 weeks nga tasoma nga kusomera omwana yamugambye nti wama ddadi omutuufu yaani. Uncle Bini yagambye mboba pastor si ye taatawo then simanyi waliwo n'omusajja omulala si ye taatawo kati of course amanyi taatawe. Omuntu ya bebe kuli yankubira and I want to thank him.
nangamba mpa omwana oyo njogere naye muyigirize kye bayita okuzaalibwa celebrity. Nagamba Alpha went through the same. Bebekulu watokera okukubira. Kitegeeza naye kyali kisusse. Azine omwana ogamba nti taata we kati naye abuusabuusibwa anti teyamungamba linnya. Of course YouTube buli kimu kyali kitambula, kyali everywhere. Ne mugamba okay, ogenda nenjogera ne mugamba genda omulabe asobola okwogera naawe. Ngaganye okusoma nagamba kati nze abaana nkyusa essomero, ne mugamba ase kukyusa essomero, ne tukyusa essomero. Ne mwana bwe tukyusa essomero ogenda basangayo. Ogenda livinga ne buno bulamu nti nze maama wo. Period. Mpozi ngoneeganye. Anti kati bye boogedde kati lwaki tetumukwata, bangambye tumukwate biki, ne mugamba bw'oba mulokole si bwe tugenda okukola, togenda sibya muntu n'omu. So he learned kati ali stable. Kati ekyoka kye kyannuma, in fact tekyannuma, kyankaabya. Baganda bo jajjawo baani awo banyo anko ba anti bo bayisibwa batya? Mami babimugamba nga je kina making sure tabeera ku YouTube, taina smartphone, tamanyi naye bagikozesa. Alina simu ya mapesa, nagamba bewaka bonna temugeza kusenya mbozi nejo oyo mulwadde wa pressure. Obulamu butwewuunyisa. Mwaka ku mwaka. Kati ogamba ensi eno Uganda ng'oyita gamba nti Suzan yali akozeeko kino ekirungi. Kiri okay. Katonda bw'abanga eri ekkubo lyeyakkiriza mpitemu. Daniel yayita mu bunyampologoma Shadrack muliro, nze gwego gwange. Alendi wamusaba kisa ngume nkiyitemu kireke kummalawo. Because ekituufu kiri nti ebintu ebimu bisobola okukumenya n'okyawa abantu n'olowooza buli muntu gw'osembera tokyabeesiga. Toto ya muno ogamba nti kanfuneyo oba bodyguard mukaago bamusanvu bakumi mbateeke mu motoka bazimbye obunyama. Ate kaweesi yafaaki teyalina bakuumi. Katuufu nate. Olunaku luba lutuuse nga lulw'okugenda n'oba n'abakuumi. Ne ku social media bakuvuma ogenda ofuluma ate alonda Nyakalima yali mu nnyonyi. Ko yafiira. Jeno mulamba n'emmundu zonna asobola ozikoki nga nze sisobola. N'ennyonyi teri yagikuba bomu. He died. Nalaba Sobi yalinga ku TV ngagamba teri amusobola. He passed on. Kati buli muntu alina olunaku teri aluwakanya. Oba olina abasirikale oba tolina abasirikale lujja kutuuka. Ate bw'obanga terunnatuuka obanga Katumba wamala. Examples olese ngano. Bekiri nga zakulabirako. Kati golooza Museveni tebaze nga bamwegezaamu. Basobola okuba nga bamwegezezaamu. Ne Bobby. Tuveemu Bobby. Besigye bonna ba politicians. Oli nagamba banange ku parliament waliyo obutwa lwaki ye tafa. Because olunaku lwe si lwero. Ate ne lubanga lunaku lwe asobola okuba nga teyategebwa tekyateekateekebwa nti alifa butwa. Nsobola okuba nga nzirusa ab'emmundu omusota ne gumbojjera ewange mu nsiko. Jende eyo mpoza nti ngende wano nzijeyo ku kasooli musota ne kubojja. Kati okufa tekuliikaani akulinako buyinza okujja ku Katonda. If someone akugambye nti Mami Suzan, define a woman. A woman. Defining ekigambo kye bayita omukazi. Ku byoyiseemu, byolaba, byowulira. Oyina gamba defining ekigambo kye bayita omukazi. Nga kizibu. Omukazi kyalina okubeera oba omukazi kubanga abakazi ennaku zino twakyuka buli omu alina byakola bibye. Buli omu alina bye yeekolera bibye. Ekinkolera tekinkolera. Ndaba abakazi nga bakutwalaganya ku social media. Bana abasajja. Kati mbeera mwawo abakazi abamu bali defensive just. Kankubuulire. Bw'oba olina ekintu kye wali oyiseemu. Omuntu n'akikola omulala olumwa. Aba bakazi gye bali ku social media. Nga wendi waliwo omukazi omulala yakimuyisaamu. Oyo asobola olumwa. Ng'era mutuufu okunvuma. Justin teyakkiriza kutegeera story yange. Esobola okuba nga eyawukana ku yiye. Kyekyo. Nti g'oyinza okuba ebibyo biringa bw'onoolaba abangeze ntya. Simanyi nawe kireeta nti story yo neyange ndala. Story ya pastor n'ey'omwami wo ndala. Kati ekyo olina okitegeera
ne wabaawo abakazi nga tayagaliza oba ofunye ekyo oba ofunye eki bw'aba bugingo si wange talina kubawuwo abo abakazi gye tuli ng'era asobola okuwalana buli omu buli anapostinga omusajja ku social media bagenda muvuma sindi wanaateekayo we bagenda muvuma olaba Shiba bamugamba ali singo leka ateekeyo omusajja bajja muvuma kacyenjagayo okulaga nti waliyo omuntu ye ng'alinda kiriko okuvuma gwe mulimu gwe ne wabaayo bano mpaayo abiri nkuvumire CRUZ nze bangi be nasinkana nga bangamba babadde bampa ku ssente tolaba message zino na zino obukadde 3 5 mugala lwaki tewabulidde n'agamba nze bwakola ki kuvuma Makula naye kati kamba sese ekintu kino CRUZ wegendereze Katonda waffe alina engeri gya promotinga oba bubi oba mu bulungi every angle gyagiramu its publicity nasa Sebagala yakyogerako kyova olaba omuntu ayagala yeeyambule bamumanye oli n'ateeyambula naye ng'anoonya engeri gye bamumanyamu kati nze abalaba ate bannyamba seetaaze kukola kibi kummanya bakinkoledde ssente zo zigendere mu kusasula abantu bamupromoting naye gwe obufumbo obukunyumira I'm so happy maama ne bwe twandizzeeyo ensinga ndala Katonda omusaba omusajja yandimusabyo yennyini sironda mulala nejjusa ne ba ex gye nasookera simanyi budde bwayonoonekerayo butya this is the man for me I'm happy siyinza kulimba n'abanvuma babuuze singa bawa pasita bugingo bamugaana abaaye webaba wa pasita bugingo mumugaana era oli agenda gamba mugaana okyogera ku media mu mutima gwo owulira ki si kyekirooto kyo ekirooto sitegeeza nti ssente balina gwe bali bakwagaliza leka si kirooto nti ssente ekirooto ye musajja akwagala ng'oba ki oba bamuvumye ayimirira n'agamba this abakazi ffenna twagala nnyo abasajja abatuclaiminga in public ani atayagala musajja ayimirira n'agamba bannange mbajjirira mukyala wange mukazi kyatakyagala so he would be the perfect man for you naawe omusajja avayo n'agamba nange gundi ye mukyala wange omusajja akwenyumiririzaamu ffenna abakazi kyetwagala kati mundeke buli just mbere happy just that kubanga nawe kyewandiyagadde wadde omusajja si ye pasita bugingo naye omusajja wo gw'olina wandiyagadde omusajja nga ne bw'oba oyambadde kino bw'oba ofaanana otyo osigala oli mulungi mu maaso ge bw'ayimirira wayimiridde oba wa media kati nga gwe CRUZ omukyala wayagala otandike sho gambe nze CRUZ bba waagundi weebale nnyo naye omutima gwagala naye omumwa guganye naye omukazi akyagala nze nali mbikola naye nosala omuliro ebyali awo anti oyinza okulanga omuntu ate ataliwo bwe buzibu obuyayi bwe tulina kati ennaku zino oyinza ova ino ganze ebba waagundi ogenda okera nga bagamba ate ebbawo omutuufu y'ono naye okikoze otya tewali sijja gamba simanyi nga Katonda si byangu naye just ekirala twagale bwagazi bannaffe genuinely abantu ne bakusaba omwana ogamba Makula kale buli kimu okikoze twagala naye Makula era batugambye oli lubuto abalimbye naye ab'enganda z'omwami nzimanyi ba in-laws mbamanyi yange tebali ku social media sirina social media in-laws ababanja omwana ab'enganda b'omwami wange mbamanyi era balikira ne baŋŋamba aluwanga mbaga ii wuuno okuzaala sikwakaakati sikwakaakati gwe engeri gy'olabamu ŋŋamba balabi tufe ku byaffe ndozi tulaka tuddeyo tufune ebyokukola abazadde mubavuma Grace mumuvumira omwana ate mumala ne mutubanja ate era singa wali singo ng'oli ku media era twaligambye oyo omukazi akola abaana bali ku Spice Dana owasadi efuna kaswiti kati oba muleke mwana muto lwaki agenda awantu gy'ateeka kasa ate lwaki agenda n'omuntu gw'ateeka kasa okkeerayo tekukuweesa awaadi n'obwogenda late ng'ogenze n'omutuufu kyekikyasinga than okkeerayo n'obeera eno ng'ate social media gye wafuula basenga abo gy'okaabira alinde as a woman nga gwali mu position oba eri awo esalawo ku bintu ebimu what is your relationship n'abaana katugambe wasanga awaka benasanga ewaka abaana pasita
asijja gamba nti nina relationship. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. We are not friends. Ekyokubiri friends kinti friend kyentegeeza nti ye muntu gwe mwogera naye. Yes. Even a hi, hello Suzan, hello. Mba mmanyira n'akajanja mba nkasusiza ate. Otya. Mbagaza ki abaana b'omukazi. Manyi wenkoma. Oli maama kati. Maama tulina okimanya. Waliwo ekintu kye bayita step in mother. Kye bayita step mother. Omukazi si gwe osalawo to be accepted. Omwana yasalawo. Tokaka era nti ekigamba abantu abakazi nti teweegula. Tokaka. You'll never be their mother. Oba okola ki ne bw'aba yafa. Tolibeera maama waabwe. Naye bwe basalawo ne bakwagala. Kyebalize Katonda. So none of them has accepted? They don't have to accept. Bayina maama waabwe. Okola bibyo bakola byabwe. Bwe kirina obeera. Katonda bw'atusasala ntusinkana wantusinza wala na muntu. Olaba si wala na banvuma ate abatalina kye bankoze. Why would I? Mbagaza ki ngende mbakime. I'm a mother. Omuntu yagala okunzijjako omwana wange lutalo. Lutalo no. So nawe tojjako muntu baana be. Tekiriyo tekirina nakubeera bwe kityo. Era abakazi bakikomye ako kajanja nakamanyiiro. Omukazi yenna bw'alema okubeera mukyala w'omuntu tekitegeeza nti yalema okubeera maama w'abaana be. Ex wange twalemagana as man and woman. But I'm still that perfect mother for my son. Kati akakajanja akalowoozesa omukazi nti nze engeri gye ndina omusajja abaana nze nnobeera nayo ago gundi ki insecurities omanyi abamu bali insecure balowooza abaana bagatta omusajja n'omukazi kati yagala abaana abasembeze waali alowooze nti alina omusajja nedda si bwe kiba sajja yaba takwagala batakwagala sina mutima mulungi naye nga bw'okyogedde mbu bwasembeza abantu Suzan nga yagize nnyo balimba teri mukazi asobola kukuza mwana bulungi okusinga nnyina tekiriyo wanje teri va kuba n'abakazi abagoba eddala abakuba abaana okubatta kye bayita maama w'omwana ye muntu nze ne bwenkola nti ebirungi bitya ku mwana nnyina yasinga ne waba ali ku street nga mwavu nga talina wadde kyalina ye muntu asobola okugolokera ekiro omwana we ng'alwadde nze nsobola n'ofuluuta katulaki omwana mba mujja ku nnyina. So abakazi kaba kajanja akwegula wa musajja bamifaayo ne society bagambe bambi naye ng'omutima mubi muzibu ku baana abo. Nga tumaliza program yaffe ona kujagala okusooka okwebaza webale kulabirira pastor bananga akuba obusaati ng'obukindo buli eno bwana obukooti oba blazer ayambalanga bwaffe simanyi naye era bwe bumu obugulawa mu kibuga nze nali mutunzi wangu nali ntunda ngoye wali osala ndibota asindi nalina edduuka lyengoye nedda nti endibota sijja kulimba kubanga sibeerangayo naye nazigulako ffe tuli baana bakyebando lwaki nnimba abantu nti uptown nalingulayo gwagenda mutawo n'ogula engoye za pastor yes nino zironda sijja kulimba oba mmotoka omwana n'omusongerayo ng'oli mu tinti n'omugaa agenda wali eri alonde lugoye kyolu n'amunyumira mazima kala kijamanye etula ku skin toni ate nawe obuvunanyizibwa mbwambwe yamude mbanga osigala alongose ekisenge kyange n'obuliri abwala ozuukuka n'ogaluga haniga n'amakooti gakaddiye bwe kiri gano gagabira banyoko gano gagabira mikwano gye yenna bwetuuka aliawo nga yes bwe buvunanyizibwa bw'omukyala ompitanga n'ennyambala kweze kooti eziri blessed
awetaga musumba ikaya abakublessinga ozifune batugamba n'olugoye Jesus Rea kituufu n'abatume byawonyanga abalwadde tekirina buzibu ompitanga neŋŋamba musumba gye wakajjamu gye batanayoza naye sayizi njagitwala omwana aginyigenyigemu ali ne byanyizenyizeemu abimpe obitungemu sokisi but otherwise muli happy ndi happy thanks for the interview webale nnyo okunzikiririzaamu you know it takes a lot okukiriza si buli kamera ya YouTube nti ogituulamu ndi wa mukisa ne kasuku kati ndoza nange but so ndi wa mukisa nebaza Katonda it's your time budde bwo buli kimu kikyo siina kyendese kyange so kati nebaza Katonda nti nange ompadde time n'ompuliriza byenjogedde n'ombuuza ku bibuuzo bantu mu Uganda fena tuli bangi nze ntudde wano kusoli wano okola ki ndi music manager and presenter and I'm a producer towumulako nkyali muto lwaki mpumula njawumulira mu ntaana waliyo omufugo bagamba nti lwaki tokola yadde n'omutaana emyaka gy'okuwumula gye giri yes bukyanga joininga salt ndi music manager era nga ndi presenter w'abaana abatuuka yenna atukira ku nze Salt Radio buli luyimba mulukuba si buli ennyimba ze tuyita secular tuizaawula tuyina ennyimba ze tugamba eziri society and ennyimba nezirina theme ennungi tetujja kuba luyimba luwemula nja kugereza singa omuntu kangeza oluyimba abasinga kati lwamanyi oluliko babongoote era ze message ababba ssente z'abankuba kyeyo olwa research lwaki terugenda mu society kati ezo ennyimba zonna ezizimba bwogamba onooba luyinza okuba sirwa gospel njiri ya Kristo ne waliwo ennyimba ezizimba community kuva dda ezaba basudde zazimbanga abantu tekiriiko mulokole oba si mulokole n'ennyimba za love Spice Diana kakuba kasita terubaamu kigambo kiwaana kabina beere kasita lubanga lwa love bafana tajazanya muganda wange blood bafana togenda zanye eno papaza kati lutalo tukuba naye kapapala simukuba naye waliwo ennyimba mwezi yes tuli selective ku nnyimba ate ku TV nawo gwa TV strictly gospel yes nze mu selectinga now we twatandika Salt natandikira mu music olw'ensonga twali twagala integrity nti abayimbi bwe bajja temubasaba ssente kati ekyo kye nali nkola even before ne mukama wange kyekyandesanga mmanyi kati ate ne wendi kati nti ndi mukyala pastor siyinza kubanga nina n'omululu ogusaba omwana leeta y'abiri leeta y'akakadde kankolera eki wadde mba nkeetaaga naye ate omwoyo gwe nnina gwa kuzimba njiri gwa kutambuza njiri kati ayagala enjiri etambule totekawo limiti nga ssente ebyaffe tebiringa ebyeri kakuba kabeere hiiti eno njiri so yensonga lwaki nkyali mu music so ne ku TV era TV ndi kasita kye bayita music management ku Salt sijetukira wange omwana bw'aba aleeta oluyimba abuuza Madam Suzan bwatuuka ku reception agamba ndese music wange bwembeera office mwendi kubanga music yange no office eriko ekigambo music manager nze gwalaba bwemba siriiwo omuwala muwuliriza waali mpozi nga nsanze ndi kubwa ngenda muganja muyitamu leka enamba yo kubanga balina owandiika waliwo ekitabo kukitibwa kyoliko abaana bano abayimbi b'eggwanga bonna basobola okujja ne bakulaba buli ansanga wandaba buli ansangawo gwe mulimu gwange njawulo obuweereza bw'oku mulimu n'okubeera mukyala wa Pastor Bujingo wemba ndi ku Salt yenze Suzan Makula music manager sawa za mukyala we ziri 11 okwambuka waggulu 11 okutuuka eri onzire ewaka n'obwonkubira essimu ng'oli muyimbi ki mpozi nga ngigutte bukwasi nga sigenderedde naye tetukolawo programu ndala ndi ezo emba ndimu naye sawa z'okkola ekyo kyenkola kitegeeza abaana baleete music buli alina music muleete ku bwereere tetukyajinga kintu kyonna tujja tuula tululize babiri gambe naye wano olaba otya because of course wadde gospel alina okuba ne quality siyinza butabuzayo ekibuuzo ky'amawulire kubanga nagasoma ate empracticinga naye okoleddeko media houses ez'abalokole nyingi nnyo ndi omu ku bawitnessinze kumufunyeko ne bapresenters abakola wano abaali bakola wano buli omu agamba Salt
TV abalokole ya Musumba naye esasula lwaki TV z'abasumba tezisasula lwaki baluma abaana ndoza obaddeko mu sector zonna yes abasumba kiva ku muntu nga ye ng'omuntu nga si musasuzi talina kintu kye bayita bwesigwa mu ye nga si bakozi bokka bakumpewo n'abalala nga bwali kuba mwenna obulango ndaba mwenna obulango olusimba nabo nga bwe then n'abalala abaana abamu bagenda mu medias ezo n'agamba omusumba nze nja kukola wadde ki tonsasula kagamba kusikoka nange nakakozesa kati ku salt kyovola batukagaana munze sina buzibu mu mpenkole ne bwe gibanze nja kwegira nze nja kwepakira pastor nga mugamba pakaddi kati olaba otyo olinde bwe tunaafuna tukuwe mpozi ng'omuntu azzenga azze kukola nga talina kyamanyi n'agamba njagala kukola mu kamera kati tumuteeka waayige weepakire jangu bakuyigirize bw'ofuna omulimu genda sina intern tubafunye abaana from church najja naganze njagala yiga kamera so ne bamuyigiriza kamera bw'oba opportunity y'okukola asigala bw'oba tewali opportunity ng'agenda anoonye walala okukola naye tetulina mukozi wadde ava mu church n'akulya ku salt bwe pastor wagamba nja kuwa 10 yadde wakwaya kasitoba ng'okola pastor ayawula house of prayer ne salt media era salt media buli mukozi alina contract oyo agamba ntasasula aveeyo nedda gwe gendera n'abavuddeyo bagamba nze baali bansasula naye Dr. T ngagamba y'omu ku basumba abasinga osasula obulungi sina kusasula bulungi kubanga okusasula obulungi kuvaringa omuntu ayinza okweyagala bukadde butaano nga ffe tulina kamu kasita okakkiriza mu budde tukakuwa nga bwe kali mu budde tukakuwa nga bwe kali in fact nzijukira meeting kye naye simanyi pastor twali mu covid pastor n'agamba sigenda basobola sente tewali tugenda kulayita meeting general meeting n'agamba ngenda kulayinga off 50% yengeri gye nsobola emizaawo media naye nina option endala mwenna abakozi mbasale 30% nsigaze mwenna oba ndeyinge off 50% abakozi bonna ne ba agreeinga tusale 30% olekeleyinga off nogo naye yakola meeting y'abakozi ne basalawo era tali mukozi yavayo n'agamba nange sente zange basaze no pastor n'agamba we to recovering after covid ngenda kuzaayo bwe yazisala that 30% yabagamba kati engeri gye mbasaze 30% teri agenda kukola nga tebamukima nga tebamuzaayo so that ziri ate ze bakusaze tozimalira mu transport nti yakimibwanga ate naddizibwanga yewaka so you do not spend so abasumba bala saagala kubanga nange nakolako ne batansasula wadde bansuubiza paakati okyabanja si banja nayigirawo nebaza Katonda nayigirawo so naye abasumba enjiri mugibuulire mu bikolwa ebigambo bingi ate ebigambo temwetaaga tuwulira Bible tujja gisoma nze nsobola okwesomera Bible nga sirinye mu church omwezi in other words ekigambo kya Mukama nkiwulidde kati ebikolwa byammwe bikoze kinene nnyo obutabuulira njiri nti abantu bangi banyiigidde abalokole lwabikolwa ebigambo buli musumba alina ebigambo ebirungi ebisika abantu naye obubbi obufere abaana b'abantu mubasasule buli mukozi Bible etugamba agwanira empeera ye omwana bw'ogamba nti ojja muwe emitwalo 5 gimuwe nze nina rediemu gye omusumba oli ng'anyiiza akusanga omukoleraga mpozi omanja emyezi emeka nti emyezi 3 kwatayo kiro y'embizi nakuwa emitwalo egyo y'embizi nakuwa emitwalo 5 ne weebuuza nnaamubanja atya anti olwo ayagala okwejjako kati awo n'osooka omwesonyiwa emyezi emirala ng'egyo abantu abo balina entiisa tolina nawe obonyeebonye bambi nenkubulira abasumba ekituufu okuva nolwaira onkulesa onyumira obulamu olwanje emyezi 3 enjoy life my sister nagamba kwatayo kiro y'embizi tujja kwogera ku musa tujja kwogera kati ate ng'ayina kati neekyewunyisa ku basumba babasinga si be basasula abakozi balina abazungu baba wadda balina abakozi be balina si abazungu bamanyi bayamba bannayuganda kati abazungu lumu twali ku mulimu omuzungu najja ndooza azze kulaba ngeri gye bafandinga ebintu ebitambula kati omusumba naŋŋamba making sure abakozi bano ne bano tebasisinkana ki bazungu so bwajja gw'oba omulambuza bwakubuza olina abakozi bameka omugamba 5 twaliwo 10 bwakubuza bali ku musaala ago naye nga bali ku musaala twali abo 2
Nemugamba ekirala mukama wange. Ate nga n'omusala batugamba ya allowance kubanga tetwali tusasule ne SSF ne URA seba allowance. Kati Zungu najja ne tulambula nambuza nga bwalinde pastor ne mabbali nambuza muli bameka katambula mu corridor esawa eyo bannangiriranga manager alimba Msiba yagamba gwe manager kati olide ntiye bakoleba manager ki overall nze nkulira station kati sabula nengamba omuzungu tuli 5 tuli well paid pastor ali faithful omusala gwa faguleta bwalawo it is 5th mwezi oguyingiddemu 5th nambuza mufunanga sente meka bambriefing nze kati nze gwa briefing afuna 10 n'egyo bangambye njogere mmeka manager afuna obwo wali ofuna mmeka 15 ngobeerawo kyebando ngenda ngokola kyebando bwojja bwe ngenda okukola kati story sinza jerabira ne mugulo wa mukama ndi munyumiza naye agimanyi tetuyinza butamunyumiza ngabugeri kati omuzungu mubuulira ne mugamba manager mfuna $2 million then abakozi asinga yofuna sente ntono kubanga clean afuna 500,000 abalabali 800 1.2 bali awo ye range nasanyuka nnyo kintu kitambula bulungi tugenda ntulambula biki byonna bwe biggwa musumba nansalirayo emitwalo ago ikyali kyamagero nfuna 10 n'egyo naye wasanyuka nampa bannange nasanyuka manager manager enkira ne babukwambula saali mukwano ate nete kati ndova ku ekyo bwa manager ngo butadde walina ina n'emmotoka mu parking ne muga station yangulire emmotoka y'omulimu ani nzi ngamba omuzungu nenga wagirina teyali yange mukwano Noah yali ya mukyala musumba wagirago omuzungu ne mugamba that's my car ebisumuzo mbirambikambire sente tulira naye ne mugamba era singo baddo yagala mbadde njagala nze mba nkuvuga nkutwale ku hotel biki nasanyuka nnyo manager nine emmotoka ne yebaza n'omusumba bambinga ndaba ne saajiri nyamu eri ya mukyala musumba siiza kwerabira banferako ne ngamba ne mukama nyamba sidda mu media mulokole nogo ukakana ngate ya mulokole ddala kati ene y'omulokolo gijjamu manager omu eyali amukolera ali mukwano gwange nnyo nga tuliwe ne muganze sigenda kolera balokole nangamba nedda jangu okolewo emyaka egyo ogende bw'atakusasula ng'ogenda konze kale oyo naye mukyali ba mukwano oyo manager wali manyi buli akolagana ne Suzan bamaliza tebakyali ba mukwano banna ate ni mwami Senkubuge nga ndudde naye bukyanga sote etandika oyo oludde naye era mwami Senkubuge oyo ate kamba buli ekintu kye bayita omukwano kiri bwe kiti twawula abantu betukola nabo n'emikwano gyaffe osobola okubanga nakolanga nawe basali mukwano go nsobola okubanga saakolanga nawe nga sali mukwano go ate nsobola okubanga nali mukwano go nga ne bwova ku salt tusigala tukola abantu tebawula ba colleague na mikwano tebabawula kati n'ekirala abantu abamu balowooza be baleseewo be babi nawe osobola okubanga gwa badde omubi teba side emu yokka bino bye bagamba fake friend. What if you're the fake friend? Suzan was a fake friend. No, gwe wali ddala bw'oba wali genuine friend lwaki oli mu media omwogerako kubanga omukwano omutuufu gusirikira oyosaga abambi tujine bambi mumanyi oyo myaka just midlife crisis ebintu ebimu bw'otabifuna mu myaka emituufu okogedde mu luzungu bw'otabifuna mu myaka emituufu midwati nze ndaba abantu abalwana n'abaana abato mukiringa landiroodiwo okubanga mu myaka 35 nga gompangisa oyina 6 oba oyagala landiroodi akusemu ekitiibwa wa 3 ng'oli mupangisa ku 6 omwana ono amanyira si mwana mukamawo mukwano kati abamu waliwo ebitiibwa bye baali baagala ogisootya midlife crisis olina bye wamisinga myaka gyo kati okuze tewabifuna otandise tutawaanya mu nsi nawe n'ogaba level bakiri nze olaba nina byenkola kati bwe basaabikola ku myaka 15 sikyasobola bikola okusigaza ekitiibwa ate kirabika n'ewakaawo waliwo freedom of speech weeri nze buli omu ayogera kyayagala olaba gwenzaala akera nanga mami I'm not happy with you kati olwo banabo olabye abo boogere ne mugamba nakoze ekinangamba kati olaba owankase essomero genda mu essomero siritegera ne tuwuliza ne muwuliriza ne tutesaganya ne mugamba olaba essomero lino nalironze lwakino nakino ne tudda ku gundi kubanga muntu munju muntu ali 17 years 17 he's 17 alina kati simu data bikyawo ne byayiga bwaba asobola okujja nanga mami I think I'm in love omwana wo akigamba nembeera happy
lwaki asiyaga nkyusuka kwebaza Katonda. God thank you. He has fallen in love with a woman. He has fallen in love with a woman. Omwana wasooka najja nagamba I'm in love weske omugambe yaani bwagamba muwala webaze Katonda kati ebya fornication ebyo mubituulemu naye guno omulembe owekumi n'omusava gyagamba I'm in love tagamba James kati omwana bwagamba Jane webaze Katonda mulabeko. Then obatuze babiri obakanso bagambe it's okay to have a girlfriend, to have a boyfriend. No sex before marriage. No sex before marriage. That's a friend. Kati awoyogera n'omwana wo. Kati ate omwana we 17 bamuleka n'ayogera. Olwo wa myaka 5 asinga n'omwami wange obukulu. Myaka 5 da ku social media ovuma. Oyina kubanga ogibalira ku kyataano. Nze abantu bamumba manyi kankubulye waliwo emyaka nga bw'oba tobuulirira abafumbo ogumya bafiiriddwa ky'olina okukola mu society. Toyina genda ku social media vuma bantu bakusinga buto. Toyina kikola. Kati gwejo kikola ki? Nze Suzan sobola kudda ku TV nevuma abaana abansinga obuto nina babuulirira. Oyina kuntu emyaka gyange gyakubuulirira. Sikulwana nabo. Then nzira mu church mulekerawo kwambala bumini mulekerawo kwambala nedda bwaba bawo ye mwenzi wana na bawo va kubana mu church abambala mini emyaka gyange gina babulira nti ensonga lwaki toyambala mini lwaki nona kino okwewe obulo ino okwewe ekitiibwa abasajja bakuwe ekitiibwa oleke kwesittaza sinti mwagala kubba basajja baffe bawo ye mwenzi. Program ya leero comment section eye ejja okunyamba kubanga ye bagenda wali awali mu full swing Madam Suzan ere emboza alina nyingi nnyo oyagala eyamba oyagala kugattako kuga bingi nnyo but anyway thank you for the time. Nze ng'omuntu neyanza nanga abantu bankyayira kubeera point blank naye ge mazima bwe bagamba I call a spade a spade. Bagamba bakukyawa nze waliwo yaŋŋamba nagamba mukyala musumba oyogera otya ku sex mu church namubuuza oyina abaana naye sex mubi kasitoba ng'olina abaana wabajja muki yali nkuba ye yatonnya mazzi ga kisasi yali mukoka kati waba yali mukoka nvuma era ekitawanyiza ekkanisa kudduka reality mulembe guno naye anyway nga tumaliza program wala kantu kewayogedde katono mwesanga mutya ne Bad Black mukwano gwange nnyo oba nkuweerako leva abakutawaanya nedda ate munange Bad Black bino byonna byempulira ngenda okutegeera Bad Black nga simusinkananga nako nina abantu benasinkana luvannyuma nnyo Bad Black musinkana twalina event we twali nemulaba ningina kubanga nze mbamanyi bw'osanga omuntu n'olaba ndi mukyala musumba ne bwensanga omusamize kye bayita empisa kati kyawukana n'eddiini bw'oba ozze n'osanga abantu olina obbabuuza ne bw'abaani ekyokubiri sinze Kristo kati bwensanga Bad Black naye nina omubuuza kyampisa okubuuza abantu ende tutandikirawo emboozi bannange tujje twesinkaneko biki tunyumyemu. She's a woman, she's a good woman. Nze ndabye abantu mu church mwenkulidde ate nemala nendokoka nga kungulu balungi nga Yesu we yagamba balinga ntaana kungulu banyirira munda magumba kati ono gwosalira omusanga alabika obubi oba yambadde kigolooza akola biki soko tunulira omutima gwe diringa naye ekyo ekyobulokozi kya Katonda kukola. So Bad Black tusinkana tutandikirawo paka olwaleero muli bamukulu Mama Jona. Yes, in fact simuyita na Bad Black simuyitanga nako Bad Black muyita Shanita. Lyerinnya lye oba Mama Jona. That's it. Liri stage name lirikola nsimbi kati nze ntera diringa na Shanita. Nze njagala okwebaza ku kyensanze wano lunaku osusa kujja ku Salt naye ndabye ng'oli free nnyo n'abavubuka. Sirina kyendi oli free nnyo n'abavubuka ne bwe naafa benneewala bajja kunziika kati lwaki sibeera nabo nga balamu ddala eri ku mutwe kati mbeera nabo ng'okyali mulamu. Ebigambo bye bisemba ne hani omutumireko tuve wano. Ebigambo byange obanga bikwata ku kinga nina bingi. Njagala okwebaza mwenna abawagira CRUZ mwebale kubeera nga muwagira ng'oggyeko okuba nti aleeta bano abantu ne munyumirwa ne mumanya ku bulamu bwabwe. Ekyo nakyo kyebayiza Katonda nti waliwo asobola okutuusa ku muntu gw'otasobola tuukako n'omuwulira by'ayogera naye omulimu gwakukoze bulungi. Tali mu kugira bantu kuweebula bantu
So tukimwebaliza webale nnyo ssebo mwebale kumuwagira so mwongere omuwagira views eyongere tufune ne kasende muleete ne ku birango ne ku musumba omumpeeko wali njagala omunfunire w'omwagala nze mbuulira olunaku nina ebintu njagala obuuza musumba mubuuze musumba naye osobola okukola ku TikTok ne tuzinamu ku TikTok awo ne tukola ate bw'omusanga asobola asobola okikola anti kati bw'okyaza ojja kwesanga kati ekiba kati musumba bugingo nga tomulina kati waliwo gw'odiringa naye bba wange oyo ali soft nnyo asobola okukola challenge taata w'abaana ali soft nnyo ku TikTok bulungi nnyo asobola kale oli ali versatile njamuze buno bucekeca buno abakyala ekigambo kyange kisembayo bakyala bannange tukole ekituvunaanyizibwako okukola bw'oba oli mukyala mufumbo be a wife mulekerawo okulwana n'abawala abato abawala buli muwala gw'osanga agenda kwagala bba wange kola ekiki olaba oba naamwagala ate ekirala omusajja asazeewo okwenda n'obwogyawo n'omuwala afuna omulala so wewe ekitiibwa sigaza ekitiibwa kyo mwagale babaana b'abasajja kubanga naawe oyagala abo babaagala abantu mulekerawo okulwana n'abaana abatayagalana olwana otya n'omwana nga si mujjawo atagenda kwebaka na bbaawo then abali mu kyaki abaweereza bakyala bannange oli mukyala musumba oli mukyala oba mukadde wa kkanisa oba waaki si buli muwala ali mu kyaki nti ayagala bbaawo bw'aba amwagala deal with your husband problem si mwana oyo ali mu kyaki problem omwami wo zipu alimeddwa ogifuga ate era bw'ofumbirwa tolowooza nti biwedde mulekerawo okulabika obubi nammwe n'abasajja bano nze siwagira bwenzi naye abakazi mulekerawo ofumbira ne mulowooza mwatuuka n'osiba ewaka oli mu boneti oyambadde bino ebikofiira by'oku mutwe ebyo zone si byagala nnyo ebyo babisula mu busuzi tebabisiibamu n'oyambala omuteeteeyo olinga agenda oziika osibye wasuze onaabe kale okedde ku makya tonaabye osibye olabika bubi beerako osigale obeera omukyalo oli gwe yafallinga in love with oli eyamukuba from day one lwana nnyo of course ogenda kyuka omubiri gukyuka nokola naye labika bulungi obeere kimuli abasajja they fall in love with what they see okwogedde they fall in love with what they see buli lunaku alina okukeera afallinga in love naawe sigambye nti agenda kwenda tonkwata bubi naye naye waliwo kyolaba nawe bwe weeraba mu ndabirwamu tosobola kwekwana bw'ogambye singa abadde mwannyoko nga yalina ggwe wandiwulidde otya nga naye bwe weetunuulira amazima naawe ogamba naye musajja ono amazima tekiba kuba kisa kya Mukama singa siri wano so lwana obeera omukyala oyo omulungi ayagalwa alabika obulungi amin CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ ge mannya saagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaliro for now mwebale nnyo abaddeko kuva gye twatandikidde okutuuka obudde buno nga tumaliriza mwebale nnyo mwebalire ddala Merry Christmas and a Happy New Year for now musibe bulungi mweraba